So Kato tali kulaga Ddirwa ali mulwadde, Ddirwa ali mbulumi, is ever smiling. Kakati Mungu yamututte mu ngeri gy'ayagala. Kuba lwe yali ettaki namugamba nti Kato kiki, naga bulaza saa kufiira ku buliri bwe nti nandigenze waakiri n'ebintu ebyokufa nga weebasantu ne bakulampula obunumi. Naga nvudde mu theatre awo nenda mu bbanga bwebuta ne muga Kato ogenda kuwona ova ettaki engenda namulaba mu muzira ne muga gwe yakava mu theatre naga nyina okuteekayo content abagoberezi bange bakole ki. Ng'era Kato alina omwana ono Julius, mwena mubadde mulaba naye. Julius bw'amukwata vidiyo amugamba munnamawulire gwe nakukyawo naye nga bakuliyetinga ki content. Nsaba okubeebaza mwenna abayimbi mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye naddala abayimbi bali abazamaani nkiddamu sigenda kukuba Kato singa ali wano ebyo bigambo yandyogedde temunyiigira kubanga gwe simbyogere wano n'abyogererawo. Olwabikidde Misaaki Ssemakula yazze yasoose na kuvuga pikipiki ow'emmoloka yamusanga. Wulira kwalite y'abasajja be tuyina kati mulaba omuyimbi owa kwalite atali w'amasabbe. So Misaaki ndowooza mulaba lwaki abantu bamwagala. He's down to earth, yali mu kiyungu. Haruna Mubiru, Abudumulasi nga batuuse abo nabalabye n'agamba comedians rain bannamawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga mwazze ababoda bapromota Abitex Bajjo Barunywa Yasini nsanyukira Muzeyi Moses Matovu Vintage Avugo nsanyusa okula totuulaawo tebannasiimulawo mukama wange kabakuwa akatebe ke basiimudde. So mbasaba abayimbi nebaza staafu wa Natoolo yakola eddwaliro kuba we twagenze, ne nebaza Chosen Peki mulabye, Gombya mulabye n'omukyala, Bina Masanyalaze mulabye, Sawalukaga Yowasipu mulabye, naye eriyo be sinnalaba ate nga bakulu nnyo mu bibiina by'empulira mbiraba ku TV. It is only this that defines you. By the way, it's only such moments where we measure your seriousness. Whether you are an association for money or to build your careers and grief together. Kato okuva lwe yakafa, we are more than how many hours? Okuva ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Zigenze mu ssaawa 10 na mmeka? I'm still watching. Kino nsaba ngenda kukyogerera wano kubanga Kato yandikyogedde. If there is an association Kato gy'abadde alwanirira ye y'abayimbi ne performing arts. True, and I bear witness. Era yaliko nga mugoba ssente mu ministry agenda ate ye musajja wattu n'afuna katono. I know this. Najja nang'ayina badasa basajja bano bakafiiri ne mugaba yunzeeko nang'ana nedda kino kisukkiridde ne mugamba kiki Kato nang'amba ne tubeera nga tugoba ssente zino mu COVID ate nze ne bampa miliyoni 4 ne mugamba esimu naye ng'eri abaagabana ssente njakuleeta wano lisiti ngenda gibasomera. Zino ssente zammwe omuwi w'omusolo
So Kato lwakobambi musajja watu, he gives in very quickly. Balunywa asabye sojo oluyira mbasonyiye naye mbawadde ekibiina kyonna ekiriyo sobola kukyaba promoter. I'm talking of musicians because you see your solidarity is seen here. Bwe tutuuseeko kino abaka ba parliament twemobilize ababaka 10, but he joined us late in politics. But ekikumi ffenna ne bwe tunaaweza emitwalo 3 alisi wajja kubaawo miliyoni ameka. So what defines the legacy of Waluka Gassing Enja? If all musicians coming together, ne bwe mwire ekintu kimu temuyinza kubanga ekibaleeta together eva kusaba gavumenti. Mwenga ye point of unity. We must see you in your grief. Kuba fe amogera mu parliament n'ogamba nti they deserve. Omuntu aleetanga gamunanga ab'ennyaka 2 tebalina ttooyi. Naye omulala n'ajja ng'agamba nti naffe ab'e Kampala tulina abayimbi baagala obuwumbi 2. Saasira mmwe ensi mbabuulira. Wabula nga Nsereko olina okuba oludda oti ogire oti kuba Waluka omuyitako. Balunywa omuyitako agamba. Kakati n'otunuulire wannaka 2 n'ogamba n'oleeta argument naye mwe muwa omusolo gwa ssente mmeka. Naye mwe omusajja kyayogera tebalina ttooyi kyeki kyekigwanidde. Naye ng'ate naye b'olina b'oyitako be ba Waluka. Kuno namwe mulinako omugabo ogwammwe kubanga mu contributors. But there is nowhere we shall measure your unity other than simu byasanyu. Mubivulu by'omwewagira. Nnyonnyo buli omu n'apositinga munne. Era Kato mubadde mumuwa emmeeza nga yasooka. Kato nteekaayo musajja wattu n'alanga. Tukubira obulango n'alanga luno, n'alanga olwono, n'alanga olwo, n'ayingira mu ntalo. N'omubuuza Kataato olwo wabadde olukimamu ki n'agamba naye nange saategeera. Naye neekanze enkola ki? N'agamba naye manyi tuli controversial. Kato yagenda ne yeetwalakaawo ne paaso ne muga Kato faakina abavubuka abato. N'agamba naye gwe naawe olwobadde naye tujja kukwatagana ebyo ebyaffe abayimbi twetwala. Ne tuyinza okukolera awo kolabu. Ne muganga bagiyitaani. N'agamba ow'akagatto n'okulya. Ne bwe naaba bw'omu bajja kinkuba ate nja kiteekayo. Ne nnyimirira bulungi ne tufuna omuzungu y'owokusatu n'atukuba ki? Ekifaananyi ne mugaa Kato kino ekifaananyi kigenda kufuuka ettabbu munnange. Kato n'addamu emabega n'agamba omusajja oli toteekayo ekifaananyi kino. Mukama wange adabudde. Omusajja munnamasaka oba yaliko mbazuulu ki? Tugenda okuwulira baatukubira bannange. Onalabo kyekiri eyo kyate kiki? Ashirafu Semwogerere Alhaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumuwe ku bugalo. Kato mugambe ekifaananyi ekyo kituuse Kampala. Baatukubamu katuuni, Kato ng'alina amagulu amanene. Baatukubamu buli kimu, Kato n'agamba nze buli kyonkolamu kyongera kuntunda. N'agamba oba batukubamu ki kati kyagenze. Kati namuga Kato olaba ebizibu by'oleesa. N'agamba oyagala kunkyawa lwa kifaananyi? Oba tuli bizibu tubibeemu babiri. Tubigumire kasitaffe tweyagala. Munnange tugende Boston. Kato ye tabifaako. Kato nga ne bwomugaa kino nga Kato nze Mukama Katonda yampa. So that is Kato. Tutanyukire Kato. Buli omu bw'osanga omuntu akuliraanye mubuuzeeko. Era tuuko tunulira akuliraanye omugaye nti Mukama Katonda wa kitiibwa era wa buyinza. Naye gwani? Kuba tusingana nnyo mu bintu ebifaananako we. N'ogamba omusajja oyo namulabako. Naye akuliraanye Jacob omutuuze omwami oyo mumanyi. Kati bw'omubuuzaako ofa.
kati mubuuze eggani ekyo nno nsaba mukikubireko mu ngalo si kyangu. Buuza akuliraanye nti gwani eyo mbawadde eddakiika emu. Oyinza okulowooza akuli meeya omusajja akuli ku ddyo tomumanyi. Honorable Katumba Wamala yayogera ekigambo ekyo n'eyita mu Parliament n'agamba ng'oyagala okumanya omugaso gwa gwani funa ekizibu. You don't know who is the most important person in your life next. Oyinza okulowooza gw'omanyi naye gw'oyita standard, the man standing by the roadside nga ye guardian angel. Oba otambula awo n'ogwa pressure n'ekkuba naki ng'alina okusitula y'oyo. Omusajja tatuyitako. Kyokola nti bakadde baffe dda teyayitanga ku bantu nga takoze eki. One, you gain memory of your neighborhood, but also two, they become your acquaintances, bafuuka mikwano gyo. So nze ono mumanyi nti ye Katongole Julius, ono yankalakata mu pipopa ono, naye mwagala nnyo kubanga ye kyayagala obe mu kikye. Kakati awo tewali musango, Mungu amusaasire. Era mbadde eri nga mpandiika ne mugaawa egwomanyi ebyekereziya. Kale olaba kati Katongole Julius yali ku ttiimu eyabagenda okukola kubasabira Kato mu gundi ery'ekereziya.